Hajjat Zurah yeekwesa abantu ku kkooti nga baagala mugajambula obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo. Hajji Ali naye ate ayogeddeko eri abantu. Minisita Nyamutoro ne Eddy Kenzo bannange nabo kyetaagisa nga mubeerabiddeko. Jennifer Furufiga naye talubuzeemu. Zubeda Byantalo naye ate ayina kyagamba mu maaso awo. Shasha Brighton bannange omwana yeesaza akambalo ono. Omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Pressure 24/7 naye ate akumyewo nankuba mpya ono yali yeeyita kabaka nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell olemisubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent. Nyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefukosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Abo Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko. Munnange yesigenda kuyisa olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga Lilian Mbabazi era we batyo we bamukoledde kapate munnaye ng'aweza emyaka 40 ag'obukulu. Naye munnange mu bonna abaze kwe wajjidde mwana muwala Shasha Brighton nga yeesaza akambalo. Kati sooka olaba obuzibu obwabadde mu kulonda ebintu yabadde wansi ng'ate ayina gw'abiweereza. Olaba obunkenke obwabadde awo. Kaakateeteeyi kamunyumidde naye maama oba kaasuseemuko. Oba Kinyankole Kinyarwanda banange obugalo bwa Sasha Brighton. Okay, oba Kinyankole. Thank you so much, Sasha. Ciao. Bwatyo ye munnange mwana muwala Shasha Brighton bwe yazze nga yeesaze akakumba akateeteeyi nga wookalabawo ne maama kumpi ng'ali bwereere ebisambi byonna nga birabika lwakuba maama alabye yakula bulungi ate omubiri gwe munnange gunyirira kaloba nga mbe gutunula kugamba gunyuma okutunulako ne maama mulimu gw'osanga ayambadde akantu naye maama yenna nga akuboyerawo kwegamba nga n'essaawa tezinnaba kuyitiira. Kale bwe tweyongerayo ewa Furufiga ono nno munnange ayongedde okulumya ate Hajjat Zurah nga woolabaawo awoolaba abadde ava ku kkooti munnange jjoke olunaku lw'egyo yatulimbye yagambye munnange enkya Hajji tugenda kuvaayo naye naye munnange tumubuuziza Hajji gwe watugambye nti olina ogenda kuvaayo naye ate omulese ludda wakale wammanga asobereddwa naye ewaka ne mu kibira mbufunze ng'ate akanula bukanuzi maaso naye nga ye munnange alabiseeko bw'atyo era nga ku kkooti maama abantu bamusanyukidde bitya bamukubidde obululu emizira leka ye njogere kindekeki anti maama Fangoli ne bannange Hajjat Zurah kyonna kye yamukola naye nga we tuli bwenkuzaako eno ewa Pressure 24/7 munnange nno yakomyewo ku TikTok oluvannyuma lw'okubulirira akabango manyi munnange okuva lwe baali bamusiba abaleetaddanga ku TikTok weewaawo wadde wabaddewo ku TikTok akawunti eziraga nti zibadde za Pressure naye tezibadde za Pressure. Munnange agambye buli yenna atamuyirawo mubiri mu kale akaseera ke baali bamusibye naye tamwagala era agenda kubasabula paka kuwulira bubi nnyo. Naye munnange abantu bagambye Pressure munnange sooka ogendeko mu ddwaliro nti amatama gayinza okuba nga ate ga bulwadde gayinza okubeera nga ag'omubaka Honorable Sseggenya we yazimba amatama ate n'amala munnange ne gavaamu ebibi ne bamutwala mu ddwaliro nga biwola ttaka. Bwenkuzaako eno mubali mulaavu munnange Leira kw'otadde ne Bibi Zanda sooka olabye katono nnyo ekyabadde mu kiro ate tweyongereyo n'agaalira oluzungu dde olufuuse luzungulingi oba nkyongere bwentyo bannange sooka obalabye gwe abali mulaavu tweyongereyo katsiri. No. Okay. But I miss you. I'm in bed alone. You are? I'm in the bed alone. I want to be with you in the bed. You are there alone. You left me in. You are there with your friend. I want to see your friend. She's sleeping, my love. That's why I wanted to come on live. Hey, baby. Your friend is sleeping when she's the one who, like,
you went for. Yeah, I know. But she went to bed early, babe. It's a little bit late. You know we stay up all the time. But she goes to bed early. Baby. Send me the location. Bwe tweyongerayo ewa senior president advisor Eddy Kenzo ne mukyala we Minisita Nyamutoro, munnange bano nno ebifaananyi bitambudde nnyo ku social media era nga kigambibwa nti olunaku lw'ejjo Eddy Kenzo ne mukyala we babadde bagenze ate okwasaganya ensonga za oyiro wamu ne gaasi. Munnange kino nno kinyiizizza ba social in-laws ne bagamba Eddy Kenzo ddala bino ebintu yabiyigira luddawa era yabisomera wamu naye. Eddy Kenzo naye alabye nga kisusse n'avaayo n'abategeeza n'abagamba nti baamuyise wabula si ye yeetutte nti ate baamuyise ne mukyala we. Kale we tuli munnange abamu ne bamubuuza ddala ye ate byo ebya corporate bituuseewa. Tebakomye okwo ne bamugamba akazungu ennaku zino konga kangi mukyaka Nyamutoro munnange kugamba yatwala ennaku zino ate peegi ye eya Facebook. Mu kiseera kye kimu navuddeyo ne mbagamba nti ennaku zino Eddy Kenzo abadde yaddiŋŋanye ne mukyala we Hannah. Yes, kituufu era babadde beesinkanira mu nnyonyo naye nga ensinkana yaabwe ebuzaabuza era nga ne baba nga bali mu kifo ekyo ng'omu atuula emabega omulala n'atuula mu maaso wabula nga beeyambisa Snapchat. Era kigambibwa nti Eddy Kenzo olunaku lwe yaproposinga Minisita Nyamutoro mwana muwala oyo former Miss Uganda Hannah munnange yagenda ate mu depression. So we tuli ku side ezo bwe tweyongerayo ne Bruno K olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga maama we era nga tumanyi bulungi nnyo nti omuzadde ye Katonda bwa kuno ku nsi ng'oyagala ensi ekulamire oba ekugondere sooka osanyuse maama wo. Munnange bw'ati bwe yagenze n'agula keeki ate n'agenda n'ajaguliza wamu ne maama we. Munnange akakatambi koolaba kaakadaama era ng'asobereddwa ewaka naye mu kibira oluvannyuma lwa bakama bwe okumugoba era nga wenjogerera asula weeru. So munnange mbadde nsaba otambuze vidiyo eno ate tuuke ku abo bekikwatako oba ku kampuni eyamuleeta munnange okujja eno e Saudi Arabia. Ngenda kuba nga mukutuuzaako mu maaso awo ye kennyini ng'abeeyogerera ate tulyoke tulepuke n'ensonga za Hajjati wamu ne Hajji. Kati sooka oyogere amannya go then oyogere ne office eyakuleeta. Amanya gange Kikweza Rekema. Naye tebakuwulira. Amanya gange Kikweza Rekema office eyandeeta ye Explora Dubai. Neekuleeta eno. Ate wano wali mu office ki wewatuuka eno? Almasada office Almasada ward Almasada okuva lwe najja ogwokubiri ne banzijako essimu yange. Tebaddamu jjiika. Bwe twatuuka mu gwokutaano waliwo omwami eyajja okuva mu eyo office bamuyita Sheikh Umar. Bwe yajja n'ansanga nga ndi mulwadde yangulira just ka juice nendowooza nti oba agenda kunkolako n'amala n'agenda okuva ku olwo simulaba. Kati mu Saudi obadde omazeemu ebbanga ki? Saudi mazeemu mwaka mulamba kubanga najja October 2023. Naye mwaka mulamba okozeemu emyezi ena. Naye mwaka mulamba nkozeemu emyezi ena. Nandibadde nfuna obuyambi naye we natuuka bwe nti ku office banzijjako passport ne banzijjako n'essimu yange. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajji Ali ne mukyala we Hajjat Zurah eyamusibisa ng'amulanga nti yabagatta babiri kakota omukazi n'omwana we Nisha. Munnange awo n'olaba abadde ali mu kwogerako eri abantu era abasabidde essala nnene bonna abamuyiriddewo mbi. Naye munnange omusajja alaga nti musanyufu, alaga nti ebintu byonna bye bamugamba kyakasi bituufu kubanga nga singa byali badde bituufu oyinza kujja luddawo amaanyi agaseka. Ze mbadde manya agenda kubeera nga akaaba nga yena wamma anyiza bunyiza naye kimisi gy'enviiri ku mutwe nga yina omusajja alaga mukakkamu nnyo naye mu bintu byonna yeesize Allah agambye nti njagala Allah wange aswaze omukyalo ono ebigambo byansibako mukyala wange.
Byebyo nebimu ku bigambo bya Hajji Ali era munanga asabye oyo yenna amuyiriddewo omubiri bambi omukama amuwe kyonna kyasinga okwagala era agambye nti Hajji Zurah nga amutwala okumusiba yamugamba nze ekimanyi nina Allah wange agenda kunnwanira ndowooza era ebiriwo mu biraba kale ate ye maama wa Hajji Ali mukazi wattu okuva oluvannyuma bino byonna lwe byatuukawo omukazi jjukira mukadde yakyankana era nga n'okujja ku kooti azze nga bamukwatiridde bukwatirizi nga takyesobola omubiri gonna gwakankana kati ate maaso wano waliwo oluyombo munnange kansooke mbalage ku luno oluyombo ate tweyongerewo oluyombo luno Hajji Zurah agenze n'ayita Hajji Ali baby kati abantu ne bakyungulira ne bagamba mukazi gwe okujoga okukuli omusajja gwe wasibisa omuyita otya gwe nga kimuyita kikyamuyita baby Haji tutuso kwechusa nikati amuyise baby wali aneka kati amuyise ngamba bama wabasi nakubize kucha abada ita kiganda ki kiganda kiganda cyo mukazi cyo mwazi cyari ngaita olwo oluyombo lw'owulidde munange obuzibu kwe buvudde Hajjat Zurah ageze n'ayita Hajji Ali mbuno baby Hajji Ali n'agamba mama w'abaana ajangu tunyumyemu yesu wadde bino weebiri naye era bano abantu ababiri balina omwana kati yesu wadde ono kigambibwa mbu yakwata omwana ate era tekijjaawo okumuyita baby kubanga beeyinamu omwana ate essaawa zonna basobola okweddingana kale we tuli ebyabaagaana temubigendangamu kinene nnyo bad braka ono yavuddeyo n'agamba nti yeyongedde okukakasa ddala kituufu sitaani yali mukazi ate nga baamuwasanako obufumu bwasooka ne bumulema n'agenda mbulala n'agenda n'omwana w'omusajja muyina maaso wano wamma ng'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo era ye mweteefuteefu okufumbira Hajji amazima gali nti ye Hajji Ali ali katale era munange Hajjat Zurah w'osimagiriramu abakazi bagenda kumukuba bbusu kubanga bamaze okitegeera nti musajja wa buvunaanyizibwa afaayo eri famire ye. Yeyongedde okukakasa nti sitaani takyatuma wabula yeesitukira sitaani era kuno ku dduniya abaddengako sitaani mukazi nga nze era sitaani azaala ekitonde ekisajja n'ekikazi sitaani ye mukyala eyazaalako najja ku dduniya kuno n'amalako abantu emikulu Hajji ndi ttiimuyo nsaba Allah akuteeremu obwangu akusobozese okuyisa mu mbeera eyo hasbi Allahu wa ni'mal wakiilu Allah akumalire akuggyeko eri ezzambi eryakusibwako ya Rabbi akuwe ne Jannat Firdausi ala era Hajji bw'ovangayo ng'obuliddwa omukazi nga bonna bakwesamba Hajji wendi Allah bw'ali bakyampadde obulamu jangu ompase sirimu ddali ajja kitegeera nti tukoze mwoyo gwa ggwanga naye nga tewali kitako ettako terizikiza muliro nakyo kijjako ani aliwolereza ku mulenzi ani aliwolereza ku baana ab'obulenzi bannange mwabazaala abaana balenzi you can understand ani aliwolereza ku basajja ndi tiimu Hajji mutima gwange gungamba yo innocent and you'll get justice noba togifunye ojja kuvaayo alhamdulillah Allah tagira kibi sitaani mukazi nganzi laaja laale sitaani alina kuba mukazi Hajji Ali ye bannange ali katale akayitirivu abakazi n'abakazi bo bali kaweefube wakwetega kati simanyi oba n'agenda okumutwala ne maama omukazi nno Hajjat Zurah naye akyayagala bbayo kubanga ne mu kooti abadde amuyita baby yakino kinyizizza abantu ne bagamba omusajja gwe wasiba n'ogamba nti yakwata omwana we ojjawo obuvumu omuyita baby maaso wano ate waliwo era ebipya temuwasange ebikazi ebizaddeko mu abavubuka na buli musajja yenna alina omukazi nga yaloba n'omwana kyekiseera omugobe kiro kyaleero bakubira omulanga bwe ndaabavubuka batannawasa ebikazi byonna byonna mbigoberire ebirina abaana
ne Hajjat Ali yagenda okukosa yamusanga bamuzaalazaala mudda ne Hajjat yali mukadde bamusanga bamuyisayisanga eggana obakola dirira ku lujja n'ogwoma n'ibizibu byo tebawasa ebikazi ebizaddeko era babiina abagobe ekiro kya leero bamuneekyusa mulimu bakutte mudi okwekyusa namusire kuguluma ogamba bane mama mpelekerako muliri mukiyigo benagenda mukiyigo nkutta omwana lemba mugenda okufa nga mugenda ogoba ebikazi ebyo babawerekere mukiyigo mugende mufuke. Kati nno we bituuse abakazi abazaalako bannange batuuse nno okudibira ku nzija nenga lwaki bannange omulya mamba abeera omunnange ate n'avumaganya ekika kyonna. Kati laba ono omukyala yekka yavaayo n'agamba nti omusajja yakwata omwana we gwe yamuwasa naye ne maama abasajja n'abakazi nga beefudde okuvuma abakyala abazaalako naye nga maaso wano ate waliwo abasawo nabo bongedde okakasiriza ddala nti omwana bamukwata kyeyagalira embu kubanga ebyempaka byo birabika kiweererwa musajja nti bwe bwayingira omwana ono wabula yayingizibwamu ekintu ekiri artificial. Kakati ekyenjawulo ekiriwo kyekiriwa mu nsonga eno nti eyo naye ripooti gye tugenda okwesigamako muki mu kkooti naye tugikubemu ebiki musango ogusomeddwa ripooti y'eddwaliro eyo ripooti ya ddwaliro naye ye omulamuzi omusango ogwamulooperwa nti omwana yakwatibwa n'abagamba kati file poliisi gye bagamba bakole ripooti y'omusawo yo eraga kino ekigedde. Ekyokubiri mukadde omwana we yakozeseza ekintu ekyo oba ye wagambira nti we yakwatibwa Haji teyali mu ggwanga yali Sudan era dokumenti za Haji weziri travel documents za Haji weziri. Ekyenjawulo leero ku kkooti tubaddewo n'abantu abavudde Sudan nga balumika bulungi nnyo nti Haji mu budde obwo waliwo abavudde Sudan mu budde obwo baali naye e Sudan ne travel documents za Haji weziri. Waliwo ekikolwa ekirala ekyabadde Hajjat kyagambye nti ekya national ID balimba biki. We've consulted NIRA. Senga omuntu akola affidavit ng'ayagala change over name yo nga NIRA ekola ki? And this is what NIRA has said. NIRA egambye tekigaana senga omuntu aba agenze mu kkooti ng'asaba okukyusa amaki amanyi. Wetutuuse Hajjat ssaawa zonna yaliviiramu awo munnange ng'ate namubiru ababula emmamba maaso wano nina Zubeeda ne banne nabo era balina ate ebitonotono bye bagenda okutubuulirako kiki ekibaddeyo ate tusobole mbasiibulire wano Mukama abampeere kyonna kimusinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde munnange beeyune kubanga bajjanjaba. Nagenda mu kkomera ne mulaba Haji ne wano mukoti ne wano nzize era ne wali bubage honorable kwe bwagenza okumulabako bampise ne mubuuzaako ngamba kazibo waliwo kazibo oli ali kunanga simumanyi wano tabaddeewo simumanyi Hajjat Zurah wafuna akakisa koogerako naye Hajjat Zurah tayagala bamubuuza bibuuzo ayagala bali ku ludda lwe bw'omubuuza ebintu bino ebizibu n'omubuuza naye Hajjat lwaki abasajja 8 bonna bagamba wababba naye kati gwoli mu musango gwa Haji kakusi omwana Hajjat mu statement ye yagamba omwana basembayo ogwokusatu ennaku z'omwezi 28 Septemba n'aloopa omusango nga lumu Okitoba ne bakebera omwana ensambya ku police hospital nga 2 okitegedde omwana Hajjat agamba ne basanga ng'omwana ki mukozesa kimba mukyafuna Dawudi nedda okukola sex n'okukwata kyanjawulo kati mwe muli kuki twagala aleete era nyina t-shirt zengendo okukola ziriko nyina t-shirt zengendo okukola ziriko justice for Nisha Hajjat leete yakwata omwana amumanyi ekirala abasaidi yaje no yatulimbamu okwo nti omwana yatambulamuko n'agendako Mexico tagenda abantu bwino bava mumpa Mexico bakukukusa oyite Kenya n'ogenda South Africa nanti kati wano mama nti yayita omukazi agamba tagenda omwana yitafuna teri gwe bakukusa gwegenda otuke ku airport Entebbe olira abantu bameka be bakukusa sigamba nti yakukuta
naye abalina emboozi bakugamba nti omuntu asobola okukusibwa n'otuuka e Mexico era mu bitabo toliimu kisoboka oli yatuuse n'okuŋŋamba nyina omwala yaŋŋambye Mexico osobola okugenda e South Africa. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyalo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias